Mpugo oyinza obutadde wadde ku bwero si wano. Lwaki? Kankubuulire n'ababaka b'okiikirira n'abantu b'okiikirira e Masaka baakuziridde emmere. Kino kyalaze nti Mpuuga tokyalina buwagizi ku gulawundi kuba abaana abaavudde e Kampala tebayinza kuwambira mulamba awo. Ne poliisi yennyini tekukkiririzaamu kuba tugirabye yo poliisi bwe beeyagala kakoofiira ka Nuupu bwe kati ne bwe kiba kibiina ekano nayo Monda esobola okkanona ne ku kitebe kya Nuupu. Naye poliisi olaba nayo yagenze n'etunula n'egamba omusajja ono w'amasuuti ebyekyayi byayagala okukola okutujjiza omulambo mu maka gaagwo tugutwale tuguwaŋŋanguse ku miriraano. Bikwata ku Mathias Mpuuga omwana akamutemye n'amugamba nti tosuubirayo yadde kya LC1 woba nga wategese emmere abantu ne bakuzirira n'emmere ate nga wabadde mu constituency yo kiki ky'olowooza kiki ekiddako owaffe ate munange nga tukyali era nga tukyeyongerayo n'ensonga ze zimezi za Mathias Mpuuga bakuleetedde bwino ku Honorable Muhammad Nsereko basabudde oli kasooke kutwaleko olabe. Muhammad Nsereko nkulaba olina ekintu ky'opuleetinga oba ky'ozannya oyagala kulaga nti NUP etyoboola obuyisiraamu ng'otambulira ku kyaddiini era weesibe nnyo ku kino mbusegirinya NUP yamutyobodde okuziikwa kwe ng'omusajja omuyisiraamu nedda taata obuzibu bwe buli yeggwe ne Bobi Wine ekyo twakirabirawo mu ntandikwayo ate gwe watandika bubi gwe walagira ddala obujja nti obujja buli kuki butandikira ddala ku nkoona ogereza omusajja ensoma ye muwa MDD mbosimanyi oyo asimanyi atula ne Katolo Bwama omujevu nyetayinza kuwangula simanyi Kalulu musimanyi teyasoma kuba ate gwoliro yagulaba omusinga naye munnange reality eriwo ekyo Muhammad Nsereko waliwo ebintu ebimu nga tosobola kubizzayo Katonda yagira Bobi Wine oyo nze manyi tomwagalira kodda wazi twogera nze oli kyali wange twogera yawe ngamba tomutegeera omunafuya naye munnange nga tuvudde mu bintu by'okunafuya ensi yakyuka Muhammad Nsereko ensi yakyukira ddala munnange ate mwaba obusuute mulina kye muyinza kukolera abantu Muhammad Nsereko oli munnabyabufuzi oli kyali wange sikulaba ng'osala omusango mu kkooti ng'oli mu kkooti owolereza muntu sikulabangako mu kkooti nti oli mu kkooti nga looya nkanya kulaba ku stance za NU za movement zekola bino Buhaji Zuula biki ebyo gwe full figure mubeera wabeerawo justice stand za NRM ekyo gy'owooza naye omuntu wa wansi nti omuwoleza musango sikulabangako so wa MDD oyinza omuyisaamu amaaso kayate ekibiina kyogera kikwasaganya nakimanyi kukyalayininga nasanyina mbu baatyobodde ongeri gye baziikamu omuntu omuyisiraamu tekigyerayitawo olw'ensonga gwe wazimba ekintu kyo ne Bobi Wine nga kiyimiridde ku bujja abantu bakimanyi omuyinako obujja teri agenda kukuwuliriza nooza wawunvuddewo saagala nkutyoboola ennyunju adde kukubuulirira tekijja kukola oli ali anointed ate ye musajja mukulu Fred Kajubirimbo ye ayina bwino Plani zonna zivaawa eza Honorable Muhammad Nsereko leka ndukuwe kankuviire ku ntono yalwo. Nsereko Muhammad nga operative mbagambye atambula ne gadgets eziri coding amaloboozi ne video mumwegendereze nnyo mwabazanya naye kati wano mugenda okutya mubadde mukimanyiiko mwenna bannayuganda abali wano basiraamu mugende mubuuze mu 2022 Nsereko Muhammad lwe yagenda ku hijja e Mecca yasinkanayo omugenzi Sheikh Nuhu Muzatabatte mu kibuga Mecca mu kitundu ekiyitibwa Minna. Nsereko Muhammad yayagala okukuba omugenzi Sheikh Nuhu Muzatabatte ng'amulanga okuyisanga Museveni eggali n'okusula gavumenti ya Museveni baabatawuuza butawuuza. Nsereko Muhammad kuno kwoli abasiramu abali e Mecca obe Minna mu mwaka gwa 2022 weetaba mu kwagala in fact wakwata Sheikh Nuhu Muzata amatayi n'oyagala omukuba n'omugamba gwenja kukuba nkuyuza olubuto lwakyozanyira ku Museveni omanyira gavumenti y'omusajja. Nsereko Muhammad kuno kwoli weeyita musiramu ogenda otya mu kifo ekitu ogenda otya mu nsi entukuvu mu bifo ebitukuvu bya Nabbi Muhammad gye yasinzira okutandika eddiini y'Obuyisiraamu n'osanga omuddu wa Allah Sheikh Nuhu Muzatabatte n'omukwata amatayi ng'oyagala omukubira e Mecca. Yensonga lwaki mudde munoonya omutabya mwali mulabeko ekifaananyi kyonna nga Sheikh Nuhu Muzatabatte aliranye Nsereko Muhammad. Nakugambye olutinkudde tu ate gwe nabagamba nti oyo omulabirawo naaze mumpita buyisi nkiddamu 2022 bonna abaagenda e Makka
mu kitundu kye bayita Minna Nsereko Muhammad yakwata amatayi omugenzi Sheikh Nuhu Muzata batte ng'amulanga okuyisa mu gavumenti ya Museveni eggaali babatawuluza butawuluza ng'ayagala mukuba era okuva olwo Nuhu Muzata batte ne Nsereko Muhammad tebasinkanangako wantu wonna era yamulabanga kyamulinga essalamu eri ensenke oyo Nsereko Muhammad n'okutuuka okufa kwa Sheikh Nuhu Muzata batte Nsereko ne Sheikh Nuhu Muzata batte bali tebabulonda kubanga yayagala omukubira ne Sheikh Nuhu Muzata yamugaa gwe singa mbadde sirima Sheikh mbadde nja kukuba nkulaga enti obuvubuka bumumanyira mujja kutegeera kye bayita omusajja mwenna mugende mbuuza abantu abaliyo abagenda Saudi Arabia mu 2022 bajja babuulira kiki ekyali Saudi Arabia Nsereko Muhammad kiyakola Sheikh Nuhu Muzata batte muzamutegeddeawo kati kisinga okwennyamiza kyekino wano wammanga kyemutamanyi omuze gufira ku mukadde Nsereko Muhammad yonna gy'agenza asomera tugenza okuyitayo wattu nga temumanyi yani kati kambaleetere amannya g'amatuufu ge baamutuumanga mu ssomero okusinziira ku mize gye yakola ng'akyali muto era temwewuunya Nsereko Muhammad nga sinnagendeyo ku mannya g'amatuufu kansooke ndowooza mbabuulire no kale kangende ku bikino gya kisebya wansi Nsereko Muhammad yonna gy'asomedde amannya g'amatuufu ge mutamanyi bulungi nnyo kanga babuulire omukulu ono bw'atuuka okugenda okusoma ekibuli yayina emizeeye emiyitirivu egitagambika n'agenda ekawempe emizeeye egimu n'agenda najjo wabula abasomesa abakozi aba bulijjo n'abaana baamutuuma erinnya Musota sanga Obi-Wan Nsereko yasomera ekibuli ne yasomera ekawempe ajja kubuulira amannya genjogedde no bwe yayogedde amannya amatuufu Nsereko Muhammad banne basiramu banne byasomera bekawempe n'ekibuli Nsereko Muhammad bamuyita Musota azini snake Nsereko Muhammad el video bajja gikusalayo jja kusanga mugende ekibuli mubuuze amannya ga Nsereko Muhammad ge baamutuuma bamuyitanga Musota azini snake olw'ebikolobero bye yakolanga ku basomesa abakazi ku baana abobuwala abakazi n'ebintu bye yakolanga mu administration ye nga omuntu bamuyitanga Musota genda ekibuli genda ekawempe amannya g'amatuufu ye Musota ge baamutuuma mu ssomero nunga banakutuuma essomero kusinziira amanya kusinziira ku bintu by'okola ku ssomero Nsereko Muhammad ye Musota azini snake goba ne batuukira okutuuma erinnya Musota mu ssomero kitegeeza bakumanyi nnyo Nsereko Muhammad namutuuma erya Nyereko kubanga kitawe yali ogera mwongeddeko erya Musota kubanga musomero ekibuli ne kawempe amannya g'amatuufu bamuyitanga Musota abaasomerako mu regimu y'oyo muvubuka amannya mugamanyi bamuyita Musota kino mujja kisanga mu comment section ekividiyo ekyo zonna zigenze nga babategeeza nti omusajja kyeyogedde ekituufu Nsereko Muhammad bamuyitanga Musota kuba ge mannya gaaga amuweebwa okusinziira ku bizibu bye yakola mu bantu abo tugenze mu maaso Nsereko Muhammad okumanya oli musajja mubi nnyo ng'enjala eruma ekiro kitaawo Nyereko Muhammad ng'akyali mawulire era nga naye operative yawobako olubi lw'ekigerere e Zambia mwenna mubadde muya story ekwata ku Nsereko Zambia yakimayo ki kati kandu baviire ku ntono taata wa Nsereko Muhammad oba Nyereko Abdul Senior muno yali akyakola amawulire mwe yazungirazungira n'agenda n'atuukako e Zambia era bw'atyo mu kuwujja ebiwojjolo naye tewali yamukwatiranga nsawo bw'atyo yasangayo omukyalo omu n'amuwujja ekiwojjolo e Zambia n'alekayo omwana gyali muganda wa Nsereko Muhammad naye teyijja mu kuziika Nyereko Muhammad ono ayina muganda we Zambia kitaawe gwe yalekayo kiki ekyamugaana okujja e Uganda lwa buvuyo bwa Nsereko Muhammad Nsereko Muhammad akitegeera nti Zambia waliyo muganda we ng'agenda nga politician bw'atuuka e Zambia ng'ayingira mu gavumenti bw'ayingira mu gavumenti nga muintroducing abakulu mu gavumenti kumba ono omuvubuka muganda wa Nsereko ba step brother teyamanya nti Nsereko agenda mukubisa omuswiba Nsereko Muhammad mwatatuulira ng'akwatagana n'abali mu gavumenti nga babulya ideas ez'okuinvestinga era nga bagamba nti nze mwajjako e Kampala mu bizimbe ebiriyo nga Serena Hotel Kampala musobola okumpa ettaka
ne mumpa sente nange nemba nga nsobola okusolicitinga sente nitubanga tusobola bazimbira ekizimbe nitubazimbira hotel efananga Serena Hotel. Bamukwasa eyali akulira ekitavu kya Zambia ekya National Security Fund ekya Zambia nibabera mu contact era boogerera ddala si ekisinaako bwino kwe kuba nti yamuganza wabula ate ko kubanga alina kiyamugamba. Omukazi ono ayitika bulungi nnyo nakkiriza ddiiro era Nsereko Muhammad ne bamuwa in principles acres 25 mu kibuga ekikulu yali alina okubayambako okuzimba hotel efaanagana nga Serena. Wabula mu njogerezeganya omwo Nsereko Muhammad bamala omuwa ettaka bamuwerako n'ensimbi obuwumbi 3 obwa Uganda kwata obuwumbi 3 obwa Uganda obuze mu ssente za Uganda. Nsereko Muhammad olwamala okufuna ssente bano yabayisako kyamuli nga Salyambo ali ansenke n'afuluma Zambia nagundo ogudu atasobola kuzza Zambia kubanga aleka amaze okufera eri akulira NSSF ne gavumenti ya Zambia teyazimbe wadde tatoyo yenkoma kino kye kyamuganda okuddira ddala Zambia n'olwaliro kati yensonga lwaki mbadde mulya nti Sereka agende Zambia simayeri ainvestinzeyo no yagenda n'abafera naddeko ne sente asobola kudda Zambia kubanga gye muli yaleka akoze ebikolobero ebyokubba sente ng'azimbye mu gavumenti era basuubiza nti agenda kukola ki agenda kuzimba hoteli yenkanankana ne Serena ku sente za Zambia ndizo yajjanga invest ba architecture ko byonna simanyi ndoza mutegedde bulungi nnyo ku nsonga ezo. Kati omukulu ono ayina ekimutta kyekiriwa abadda ze yeyogezanga olwano bako nti nze Kampala Central nabasaba ebisanja 3 ndeka abala bajja bakulembere ndajja bagamba nti nze nzija kuba meya mwadde muli ngamba nti nze wa meya sigenda kujja ngenda kuleka abantu besalirawo ne gubagala ngenda sigenda kudabya bufuzi. Ladies and gentlemen, munteekateeka namutayika eyokwagala okuvuganya Robert Kyagulanyi Center mu Buganda nabage bagenda musimbako abantu nga 3 mu Buganda ombokendeeza ennamba ne support mu Buganda njala bategeeza Nsereko Muhammad Kagege bagenda mu fronting nga presidential candidate ng'asibuka mu Buganda kino kibage mujja kirabo olwaleero mujja kirabo oluvannyuma biwulidde ebintu biwanvu abantu balina data abantu balina bwino era munange akugambye atya bagala mu frontinga anaayitako nze naawe nakugambye nti wendi nja kubanga ndukuwa buli kimu kiwetaaga okuba ng'omanya tuli ku Muhammad Nsereko ate nga munnange tweyongera n'amawulire ag'enjawulo njagala okukakasa nti olunaku olwaleero omubiri gwa DJ Bontwe gwamaze dde okuba nga gutuuka mu Uganda kuva we yava mu bulamu bw'ensi eno era nga bwe gutyo gukwasibwa ab'eŋŋanda ze tulabyeko ne Amoti mu balanguzi nga bwe baazirunda era nga ekisigadde munanga ajja kuba nga agalamizibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Atusabe Mukama Katonda agumye ab'eŋŋanda n'emikwano era n'okubanga tusabira omwoyo gw'omugenzi Mukama aguwe ekiwumula ekirungi nga tweyongerayo mu maaso. Munnange bavuddeyo ate okweyongerayo kubanga bakuba ebituli mu kubanga bakutte Honorable Muwanga Kivumbi ne bamuzza mu bigere bya Honorable Mathias Mpuuga nga Deputy President wa kibiina kya NUP mu Central oba mu Buganda. Bobi Wine, Muwanga Kivumbi ne Mathias Mpuuga. Bobi Wine okulonda Muwanga Kivumbi kuba Vice President okureplacinga Honorable Mpuuga kitegeeza ki era kabonero ki eri abawagizi ba NUP n'ekibiina kya NUP era n'eri ebyobufuzi bya Kyagulanyi mu Uganda. Abantu bangi bagamba nti Kyagulanyi yasuula oba yasudde nti Honorable Mpuuga yandibadde tamugoba era Honorable Mpuuga nti yali mpagi nnene nnyo mu kibiina kya NUP. Bobi Wine kweyeesigamye nga batunuulira empisa ya Honorable Mpuuga n'ebitabo bye n'erinnya ly'alina mu bakungu ne experience. Bannayuganda njagala mbategeeze kino. Nze ndi wa NRM naye Kyagulanyi okugoba Mpuuga n'amureplacinga
ne Muwanga Kivumbi yalengerera wala era musajja mugezi era ekyo kyokka kimuweesa obubonero eri abantu abagoberera ensonga era abategeera omuntu yenna bw'alondebwa okubeera omukulembeze alina okubeera nti akola okusalawo okukambwe. Kino kitwale nga bakedde ku makya ne bakulonda nga maneja. Osobola okukeera ku makya n'ogoba muganda wo mu kampuni naye ng'ate okusalawo kwo kukambwe nnyo. Lwaki omugoba kampuni esobole okutambula obulungi ng'olaba muganda wo alina emikugiro gy'ateekawo egiyinza okusuula kampuni? Olwo nno y'ensonga lwaki bagamba nti omukulembeze yenna obukulembeze bwe buba buva eri Katonda kubanga akola okusalawo okunyigiriza abalala naye ng'ate kwe kutuufu. Kyagulanyi okugoba mpuuga yakola kirungi ate era Kyagulanyi okulonda Muwanga Kivumbi era yakola bulungi. Muwanga Kivumbi he was oba is a true replacement. Mu butuufu asinga Mpuuga. Muwanga Kivumbi asinga Honorable Mpuuga emirundi gyonna. Nze bwe ndaba ekifaananyi kya Muwanga Kivumbi mu public ndabira ddala omuntu omukulembeze. Sirina date yenna era sirina nziro yonna gye nnali mpuliddeko ku Muwanga Kivumbi emyaka gye mmaze nga mmugoberera. Naye ate ku Honorable Mpuuga nina bingi bye mpulidde. Waliwo lwe baatugamba baamukuba mu bifaananyi nga bamukwatidde mu loogi e Masaka. Ate kati ne tujja ku miliyoni 5 ne tujja wuuyo ku byabadde e Masaka mu kuziika Sseggirinya. Naye ng'ate ye Muwanga Kivumbi talina ddate yenna nti oba baali bamukutte ne muk'omusajja nga Mpuuga be baamukwata nti oba yali akoze sikando y'okubba ssente ya gavumenti mu ngeri bweti oba yamuwa omusolo mu ngeri bweti oba yali abaddeko mu vulugu bw'ati. Era nze ndowooza ffe ng'aba-NRM twasulwa nnyo Muwanga Kivumbi yali alina kubeera mu NRM. Ekintu kino ekyokugoba Mpuuga kyongera Bobi Wine obuwagizi, kyongera Bobi Wine enkolagana entuufu wakati wa Buganda ne ekibiina kya NUP kubanga mwami Mpuuga yabadde ateekawo omuziziko ng'agenda n'atuula mu nkiiko eza Buganda n'ateesa ng'ateesa for his own benefits. Kaakati katulabe oba banaddamu okumuyita mu nkiiko nga bamuyise mu kitiibwa eky'obwa vice president wa NUP. Kitegeeza nno nti NUP etutte ebiseera bingi nga esubwa okumanya ebituufu ebigenda e Mengo. Era oyinza okusanga nga olukonko oluli wakati wa Kyagulanyi ne Buganda ne CBS ne BBS n'abakungu abamu abali e Mengo ng'olukonko olwo lwaleetebwawo Mpuuga. Aba-NRM nze nsaba twawukane ku bloggers abalala abajja ne bavuma abantu ne bakola batya. Vaayo osomesa ensi. Ensi eri kujjukira. Ekyamazima nze njogera mazima nti Kyagulanyi kye yakola okugoba Mpuuga wadde nga kiruma kyekyali ekituufu. Gwe twayoberezaamuko obafunamu okufumiitiriza ng'okedde ogenda ku mulimu n'osanga nga baggobye. Ojja kunyiigira nnyo maneja naye ng'oluusi maneja akoze kituufu. Yes, kati mu abakulembeze oba oli LC1 oba olina gurupu gy'okulembera oba olina amakago g'okulembera ng'olina abaana okera ku makya n'okola decision ng'olaba nga nkambwe eri omwana naye ng'ate yentuufu. Era omwana oluba okukula n'agamba nti maama taata yakola kino. So Bobi Wine okugoba Mpuuga yalwawo dda. Mpuuga alabisizza nnyo Bobi Wine. Era entalo eziriwo kaakati
abantu abavuula Bobi Wine bangi nnyo bali engineered bayimpuuga kubanga twawulirako ku voice note emu nga mwami Mpuuga akolaganya n'eddiini Lubowa Ssaava era voice note eyo ng'eraga nti Mpuuga alina ssente ze yaweereza oba obubaka obwebaza mwami ddiini okusabotaaginga NUP. Kati ekyo nno kyatuwa ekifaananyi nti ekitegeeza waliyo bangi nga tetusobodde kukimanya nga bali engineered by mwami Mpuuga. N'olwensonga eyo si kirungi nnyo okutuula na muntu gw'omanyi atakwagala. Na bino ebyali mu kuziika kwa Sseggirinya byakola bubi nnyo Bobi Wine, byamumalako nnyo ekitiibwa. Era bano ne balaba nga Bobi Wine atalinaamu ka buntu nti okwekkakkanya kye bayita kasajja ssubi mu Buganda, nti yali badde akkakkanye n'awanika n'akkiriza Mpuuga n'amusinga basobole okukola omukolo gw'okuziika mu nnono nga bwe bitambula. Ebyo byonna biriwo lwa Mpuuga. Kuba kati weebuuzeemu bwe mubeera nga mugamba Bobi Wine yali kkakkanye, lwaki Mpuuga teyakkakkana n'alekera Bobi Wine n'aziika Honorable mu ngeri entuufu? Kwegamba bonna ng'olaba balina ensobi. Naye ng'ate kati ye Bobi Wine essaawa zino bw'alaba nti Mpuuga yandeeta mu bizibu bino, abantu baali mpisizaamu ggaali kunteesaako nti nina eggume igo ba Eddie tebaali nkalakase nti nina eggume. Ani yalireeta? Mpuuga. Omuntu wati omukolera ki? Omuwummuza n'omwesalako n'atandika okukola ebibye. Era kati mwami Mpuuga ennaku ezo yavayo n'agamba NUP esala lukwesikwesi okumumma kaadi. Ekibiina olaze tokyagala, olaze nti basiyazi, olaze nti babbi, olaze nti balina buli kika kya mpisa mbi, nti banywa enjaga, ate okayanira kaadi zaabwe. Kitegeeza nti obalabira nga omuntu alina hidden agenda. Mwami Mpuuga yasoma, era nze nzikiriziganya naye nti yasoma. Naye sometimes abantu abaasoma ndowooza basaana kukolagana n'abaasoma bannaabwe. Naye ng'ate Uganda erimu abantu abaasoma bayinza okuba tebawera na miliyoni emu abayivu. Naye ng'ate Uganda erina abantu 5,500,000. Etegeeza abasinga obungi tebaasoma. Naawe wayasoma oba olina okwekkakkanya odiringe n'abataasoma lw'ojja okubeera omukulembeze. Nabulaba Pulezidenti Museveni waayisa abantu nti wadde mugagga naye yekkakkanya n'ajja wansi n'adiringa n'abantu abatalina ssente. Oyo nno ye mukulembeze. So Bobi Wine ekyokugoba Mpuuga nkuwa obubonero, olengerera wala, oli mulengera, wakola bulungi. Era akalulu nga ffe ab'NRM kagenda kutunyumira. Kuba kaakati temugenda kubeeramu nti ate baawuniddemu olukwe, katulabe abalala b'osembeza oba banaakulyamu olukwe. Ate okulonda n'omukyala wa Eastern nga Vice President wa NUP Western oli yafa. Bobi Wine replaced a very good replacement. Bagamba nti kirungi okuwa credit weesaanidde, era naye agambye nti Mwanga Kivumbi oyo muntu mulamu nnyo, era alabira ddala nti entebe gye bamuwadde, engatto gye bamwambaza nti ejja mutuuka bulungi, era buli kimu ajja kubanga akikola mu mitendera. Tuli ku NCK TV, mukwano bw'obanga tuna subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde nkomawo nabyo tova.